Bakoze omwego okubenzikiriza eno ng'akivudde ku mudu gw'abaana bakafa olwadde obutannamanyika okulinnya nga tebaweze mukaaga kyokka nga tebakkiriza kubatwala mu ddwaliro. Tusula tutambula kiro kyonna emirambo tegigwa ku kyalo tetukyebaka emisana kuziika tebajjanjabya abaana tebabagema. Obudde buno abaana gye babadusiza batuleetera mirambo nga batusuulira awo ffe tusula mu mpewo twalwaladde ebirwadde Abatuzaadde abakawuli obwedda gwe bakwata nga bamukwasa poliisi wakati mu kubeera nti bakooye ekidindini kya Lukankaga mukaaga nga kigenda kusannyawo ekyalo kyabwe. Abatuuze balumiriza nti abaana bano mukaaga okufa kivudde ku bantu bano okuganira ddala okubagemesa wadde nga gavumenti ez'ekyogera lunye nti abaana bano balina okugemebwa mu malwaliro ate ku bwereere. Otajjanjaba abaana tukoyo okuziika bave ku kyalo n'ekidiini kyabwe tukyokeza olwaleero. Eyo eddiini yavaawa ekirimbula amagujje mbu Lukankaga mukaaga eddiini kigambibwa nti meezi yaba naye nga tebajjanjabibwa bakwata masini bakola kino noono afiiriddwa abaana katikati twamugambye jjanjaba abaana uziiseeko omwana omu naye bano abasigadde bajjanjaba ndinge ne bamwogera mutya sigenda mu sitaani. Abakozi b'enzikiriza eno mwenda bakwatiddwa mu kikwekweto kyokka kirabise nga bagomo nga bategeeze nti tebayinza kugondera muntu yenna ku nsi n'okulagira okugemesa abaana nga bamanyi mukama omu yekka. Tetugoberera kugenda mu ggulu. mugoberera gendawo Genda wa Katonda. Tugenda eri Katonda. Tugema wano kuwumula malwaliro waliyo enamba mukaaga mukaaga. Ani mukulu waayo? Omukulu waayo ye Yesu Kristo. Omuduumizi wa poliisi Ngogwe Mugabe Robert Mpabira ategeeza nti ab'enzikiriza eno bagenda okugemesa abaana tebakkiriza ku birandagamuntu nga bano abageraageranyiza ku batojjo. Tubadde n'abantu abamu be bayita abatujju nga bakwata abaana baffe ne batabasomesa ne bagamba bagenda basomesa ddiini era bifaananyirizaako ne bano. Nteeberezaamu mbwe yakola kiri alabika yakyusizaamu butuusa n'agamba ndaba wano olw'abakristaayo bangi leka tuyite mu bakristaayo mwe tuba tukola ki. Ebyenibalizo mbaka w'Obwikwe South Dr. Lumwe bayoga okugendayo n'asaba abatuuze obutakkiriza bidindiini okujja mu kitundu kyabwe. Ebyo ebiboozi ebya mukaaga biba biboozi naye oli akibasembekamu abeeyo n'ekigendererwa. Ategeeza nti ebidindiini bino bibira n'ekikinde eky'okisifo nga bigwali kibwetere e Kanongo. Minisitiri omumbezi okuva mu ofisi y'omumyuka pulezidenti era omubaka omukyalo wa Uganda Diana Mutasingwa asabye obukiiko bw'ekyalo okusitukiramu okulondola ebintu ebikolebwa ku byalo. Singa ekintu kino tekituuse we kikoze eki bweba tuyina akakiiko k'ekyalo ak'amaanyi kati ndaba walimu obunafu mu kakiiko k'ekyalo. Alagidde abapoliisi mu bitundu byasezibwa okugenda Engogo okunoonyereza abavudde akabasa ng'omulambo gw'omwana omupoliisi egututte mu ddwaliro e Kawulu ng'abaana bana batwalira mu ddwaliro ly'e Kokonjero. David Musikalyankolo yakusakidde eggulire ku Bwakete TV. Twongera abalabi baffe kubalabula ku bidiinidiini eby'engeri ebigaana okusomesa abaana n'okubagemesa. Mawulire amalala kyaddaaki omubiri gwa Nakatemba wa Malula family Nicholas Mpirwe abangi gwe bamanyi nga Mese Bontwe gukomezeddwawo ku butaka kuva mu ggwanga lya Amerika gye yafiira. Bategeseewo okusaba kanisa ya St. Stephen Munyonyo. Mu kiro ekikeseza olwaleero omubiri gwa Nakatemba wa Malula family Nicholas Mpirwe amanyiddwa nga Mese Bontwe yafiira mu Amerika gukomezeddwawo. Gw'otuukidde ku kisaawe ky'Ennyentebe wakati mu Nyiike. Amu ku bagenzi bwe kubadde amoto mu balanguzi Senga Sebbanga Edi Kigere ne Bannakatemba abalala balina emikwano gy'omugenzi. Era nga bw'omanyi nti Malula tuluuzinga abantu bangi naye nti oba tokikkiriza kuba n'okumubika osigaye ogamba tekisoboka. Naye nze wendabye nti paasipooti ye yennyini weeri ate nga bagiwumuddemu ebituli bali okuva mu Amerika ne manya abo abasajja tebakola nsobi. Olwagiddwamu nabwo gwatwaliddwa amaka ga executive Funeral Services okugutereka.
yegwejiddwa ku makya neguleetwa ku kanisa St. Steve's Church emunyo kusabira nga kwetabiddwako abooluganda bannakutema n'emikwano gy'omugenzi. Reverend Godfrey Luswata yakola emirimu okusaba ng'asibiridde abakungu baz'obubaka okwekolera nga bakyasobola nabo basobole okwerekerwa mu ngeri ekitiibwa. Wazze okwogera okwenjero era wano Lieutenant Colonel Judith Asimwe senga sebbanga n'abala balaze obunyamivu olw'okuvibwako omukwano owa Namaddala. Twakolanga naye ne RS Elvis n'omugenzi Ronnie ze mmese emyaka gyonna gye tumaze simulabangako ng'anyiize. Peter Sematimba nga yakozesaako mmese Bontu yayogedde ebirungi bye yakola n'akasa nti agenda kuweerera abaana b'omugenzi buno okutusaira balikoowa okusoma. Miriam ne kampani ya Super FM ti abaana ba mmese abaagala okusoma tulina okufuna amasomero era ng'embasasula z'omuzizi. Bobaganda ba Messi bamwe bazira okubakuza oluvannyuma lwa okufa myaka gy'ekinaana era nga Messi yabaweerera. Abazadde baffe batugendako kuba nze muto ndowooza taata nalina emyaka mu 6. Messi n'afuuka taata ku myaka nga 12-13 maama n'agenda Messi n'afuuka maama. Taata omuto ategeeza nti Messi yabadde musajja mukozi nnyo neyebaza bonna abeereddewo. Yagala nnyo abaana be family ye kati naye in that Caribbean life yalina ensobi yakola era kyensoba tumusajja musango naddala byawayala nabo. Yenna Mwandi yeebaziza Sematimba olw'obuyambi bwawadde famire ya Messi okuviira ddala ku ntandikwa okutuuka essaawa ya leero. Nebaza bazadde bange mwebale kumbeererawo dada abadde ankubira essimu ndowooza like everyday abuuza mwami Peter Sematimba webale nnyo ssebo mwami Peter oyo tatera kuyimuka naye mwami Peter yaliwo ku mukono gwaffe. Olw'obulama gutwaliddwa amaka ge ekavuma gye bagenda okukungubagira gye gunagibukula ku National Theatre ate ku Mbanda aziikibwa Mpala bijja bajjajjaabe. David Sikayombya yakusakidde Gullen ku Lwabukede TV. Kitalo nnyo ddala twongera okusaasira ab'enganda n'emikwano gya Mose Bontwe. Ate zo empaka za Miss ne Mr. Bukedde ziri mu Giyango olwalira abakontanyi 6 balambudde ettaka eryaweebwayo abanjovu Estate Developers. Ettaka lino lisangibwa Kakiri Simba Amannya. Abakontanyi 6 abatuuka ku mutiriro gw'akamalizo empaka za Miss ne Mr. Bukedde sizoni y'okuna basookedde ku Nansana Business Center waliwo ofiisi za Njovu. Estate Developers yawaayo ebyapa ebagenda okuwangula. Akulira kampuni eno Girard Batte abayizayiza olw'okula ku kuntano sembayo n'abasaba okukwasa Katonda abatuse ku buwanguzi. Kubanga ffe tukkiriza nti Mukama buli kimu yakikola era bw'okkiriza nti kino omala kwekkiririzaamu ate Mukama yakuweera essuubi ery'okwekkiririzaamu buli lw'omu ejjako oga ebintu bya Mukama era naawe obeera awo. Asiimye Bukedde TV lwakwefuye gweriku okutumbula ebitone by'abantu nga bakisuubulamu bwabwe. Bantu bangi nnyo ababaddewo emabega ndowooza eno omulundi oba gwakusatu oba gwakuna obulamu bwabwe bwakyuka. Nsuubira nammwe abammwe n'obwammwe bujja kukola ki? Abalaze ebyapa bagenda okuwangula n'abasaba okugendamu amaanyi. Bibino mbiyina wano bye mugenda okuwangula mubiraba ebyapa bibino olw'omukaga abagenzi Kakiri Simba Amannya okulambula ettaka lye bagenda kuwangula nga liri futi atalina okukikuumiga wano obwedde abanjovu balipima abakontanyi bwe bwaga. Ettaka lino eno ddyo nditwala kubanga ekyaddala ndi muwanguzi. Atasa aditwala ku diiru kinga alitwala nze wendi nazze wano wewange nalonze dda era abanoonya bakyanoonya mugira mukyanoonya eri naye wano wewange ndi ku ttaka lyange. Bw'oba owangudde olina ne wootandikira sinsiko nti osooka ku ssaawa kibira. Basiimye Bukedde TV olw'omukisa gwe bawadde kosa n'abanjovu ne bategeeza nti bagenda kuva mu bupangisa. Ekyaddala ngenda sooka kuzimba kuba newenfunako just akayumba newenfunako kagundi kacuyi kimu nze nkoyo obupangisa
kati nganze omuntu alina ka family wano waba wankolera mbawo n'akamotoka kange oluusi nga ngenda mu city nga mpapaana ekiro nga nkomawo anzira mu kayumba kange nga neebaka. Era twebaza bannaffe abanjovu estate developers batukoze bulungi nnyo, ettaka ddungi nnyo wagimu ndabanga n'ebirime osobola okujja n'oteeka eno omusiri gwo nova n'oyoola kiralo. Era tubeebaza nnyo wamu na bannaffe ababukedde TV1 mwebale nnyo mutukoze bulungi nnyo. Nkolerera ettaka lino olw'ensonga nange njagala okuba omukazi alinako ewange. Era Bukedde mwenna mbeebaza nnyo okutegeka ekintu kino. Bakyogera ne bagamba mugenda kuwangula ettaka naye abamu oluusi tolirabako nobeera ng'amaanyi okosa naye kati tulirabyeko amaanyi geeyongedde. Era neebaza abanjovu estate neebaza Bukedde TV kubanga balooza ku muntu wawansi okuba nga bamuwa ettaka ku bwereere. Bwa bakeze district mu Kampala baguze tiketi za mitwala 20 ate abashira obuloba ne bagula za mitwala 30 kosana akataleke mulunga baguze za mitwala 20 nga sente bazikwasiza Bruno Serungu manyidwa nga Bruno Bete bwagenze yo tuyanza nyonyo tuyanzege webalo kwatagane Bukedde ate mwebala amafuta amalungi. Buli customer anywa amafuta ga mitwalo 10 n'okwambuka ngena mukwasa tiketi emutwala ku La Bonita nga inaku z'omwezi 24. Era fenga abakeze restaurant and cafe abakugu mu kufumba ensaniya n'ebika ebirala eby'emmere twagala obbakoola mwenna bannayuganda nti mujje mutwegatteko kuba forward system twajengiddemu ddera ffe nga twamaze dde okwetaba mu mpaka tujja kukiika. Tiketi era njala kwebaza Haji ne Hajati bangudde tiketi zino sente nzina zinde mu 5 nja kubeera nga mbeebaza nabagambe namwe namwe buli omu gy'oli mpeto nga Bruno Bete jangu kugula tiketi ongula tiketi za theatre La Bonita nakusomeza zigenda kubeera nga 24. Byokunywa byonna tuli waneno ku mulungu fish fry mujje mutuwagire ba clients baffe abalungi naye esingira ddala tubayita ku nnaku z'omwezi 24 ku theatre La Bonita. Ivan Sirwaji kulwa Bukedde TV atulidde enteekateeka za Miss ne Mr. Bukedde nga bwe zitambula n'asiima abanjovu n'abala buli nkolagana ennungi. Njagala okutwala okwebaza njovu olw'ettaka n'okubeera naffe okumala emyaka egyo gyonna 3 nga tuli naye mu miisa atuwagira atusaamu kasimbi ne tuba nga tulina kye tulwanirira abaana baffe okuwangula. David Tamale yakusakidde gule kulwa Bukedde TV. Kale nawe osobola okwegulira tiketi lwakutaano lujja mpaka za Miss ne Mr. Bukedde season eno. Katumule mutu kyadda n'amalala tovaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Twabaletedde estate ennungi ezimalako omwaka emiliyoni 8.5 empambire bubuule ne tubaleeta ne miliyoni 11.5 ebubuule. Ku lw'omutindo gw'empeereza yaffe tutegeeza bakasitoma baffe bonna nti tuli mu kuddaabiriza edduuka lyaffe erisangibwa ku 6th Street GR Plaza okuliraana offices za National Water. Totialos. Get a local marine cargo and goods in transit insurance to import your goods without the stress whether they're coming in by water, air or land. This message is brought to you by the Uganda Insurers Association. Amatikira g'emakerera g'75 gakomekerezeddwa mu ssanyu. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move It Baby Jelly. All day confidence. Chinawa High Schools. Tuva ku senior 1 okutuuka ku senior ey'omukaaga tukulindiridde ku Chinawa High Schools okumanya ebisingawo kuba ku nnamba zaffe. Bakubiriza bannange abalangira n'abambejja nammwe abaana baffe bannaava ne basaava be tuzaala musobole okujjumbira nnyo enkiiko z'abajjajjammwe ze banaabanga bayise ku mituba ne mu mbiri ez'enjawulo tusobole okutaasa ennono yaffe wamu n'okukuuma ennono yaffe mu Bwakabaka. Kyembakubiriza era baagala nnyo baagalira ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amanya gange nze Senyonga Habat nzo omu ku director wa Big Rara H Property Services Uganda Limited.
twabaleetedde n'amayumba mu tawuni otambuza bigere otuuka ku poloti obukadde 9 ne mbaleetera n'emaya ku 13 emiliyoni 27 saakomye okwo ne mbaleetera n'empambire emiliyoni 8 n'ekitundu ettaka lyonna lyenjogerako lya byapa amazzi weegali amasannyalaze weegali tusangibwa ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa Kutang room E06 tulina ekyengera opposite Total awo ku lukadde jangu otweyune osobole okufuna poloti ey'ekirooto kyo. Oh nice birungi bebi tulye kiki ekiganye leta nabiri bebi va mu malala kiki Chituzi. oh Chituzi akumyewo nga yeyubudde mu cupa empya ku siringisi 100 obuwomi tebukyuse busigadde ku original wewangulire mu promotion yaffe yenulika wine tubira wansi wakasanikira kyosangayo kyowangula tukubire ku 0787 Chituzi. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Wait, you drink and drive? Neda afande, ene muri kugira bantunda Buganda kumbucha. When nani, there is a new product you have on market. Afande oga Buganda Premium Liquor. Afande onywa mu wekali wano. Wacha wewe. Imweni, acha. Ushinda na bushinda. Abasajja buchanga bakola. Bakoza Buganda Premium Liquor okawulidde. Kano kapya. Ababugende kombucha bakafulu mu kuyiya natema kuletedde ekipya Buganda Premium Liquor. Ona sukulume ku byokunywa ebirala muwomo muweweevu ate taleta hangover. Buganda Premier League atono yayitiridde ekyokunywa ekisukkulumye. Kulika hiyo mukumulamu okwo mawulire amalala yaliyo omubaka wa Buyaga Kagadi Ignatius Besisira aziikiddwa. President Yoweri Museveni akiikiridde omumyuka we retired Major Jessica Alupo nga atenderezza omugenzi byakolera eggwanga. President Yoweri Museveni yasiimye Ignatius Besisira yaliko omubaka wa Buyaga Kawunti Kagadi. Besisira akiikirira ekitono kino mu Paalamenti y'omusanvu n'ey'omwenda nga yava ku Sande ya wiiki ewedde. Omukolo gw'okuzika gubadde ku kyalo Igazi ekisangibwa mu ggombolola epakya mu disitulikiti ey'e Kagadi. Omukolo guno Pulezidenti Yoweri Museveni akiikiridde omumyuka we retired Major Jessica Alupo nga gwetabyeko ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Mubaka we Pulezidenti asiimye Besisira olw'emirimu gye yakolera eggwanga akyali mu bukulembeze. The death of Honorable Ignatius Besisira has robbed the country of a dedicated servant who followed the NRM's correct ideology of championing the people's legitimate interest. President yagambye nti Besisira abadde musale mu kuleetawo enkulaakulana mu ggwanga. It is sad that we have lost a loyal cadre and champion of the people's interest. President abadde obukadde 10 ez'amabugo ye Alupo omubaka bw'ategeezezza nti omugenzi Besisira abadde mukwano gwe era abadde alabirako ekyo ky'ayagala. And I remember him as a true African man. He brought me here in Kagadi to fundraise for a certain school when I was a minister of education. Yes, Aminta Nabbanja agambye nti abadde ayogera n'omugenzi buli wiiki kuba abadde mukwano gw'enfanfe. Mbaye nimbaza nawe hayi buli wiiki Besisira abaire munywani mu ula akantu kona akankwaso nagana Nabbanja ekiikalo kyaitu ekyo. Aziba mulekwa olw'okwagala kitaabwe neyeyama okumaliza ekereziya omugenzi y'abadde azimba. Kugoza kusiima abaana ba Besisira agogoza taata waayo. Baitu kakumanya Besisira bainekana ngamba ekereziya Nabbanja ekereziya. Abadde obukadde 5 ku lw'okuzimba ekereziya eno. Rafael Magezi minisita wa gavumenti z'ebitundu aze pulezidenti okufuula Besisira omuzira olw'emirimu emirungi gye yakoledde eggwanga. Through you, Your Excellency the President, that
the Honorable Ignatius Mesisia be recognized among the heroes of Uganda. Yesenti wakati kakawala president ku bintu ebitundibwa ebwedo gwanga namakole odwe kulabogo niyateze omugenzi olebya akoledde gwanga. This land produces heroes. That's why you hear Mzee Sisera is a hero. Bamule kwanga bakulemedwa Stephen Twesije balazo kunyolwa okufirwa kitabwe. Right Honorable Prime Minister, thank you very much for the love to us. Thank you very much for the friendship you have exhibited for 30-something years. Omugezi afidde ku myaka 69 nga alisiba namandu basatu ne bamulekwa 12. Thomas Tumwebaze yakusakidde gulen ku Lwakere TV. Mwoyo gw'omugenzi omukama agumuze mirembe ate waliwo ekibinja ky'abayisiraamu 40 abatwalidde okukola umurwa ne balabulwa obutakola ebiyinza okwonoona ibada yaabwe. Bano batwaliddwa aba Malwa Travels nga bakumalayo ennaku 15. Ekibinja ky'abalamazi abasoma 40 abasitudde okugenda Mecca ne Madina okola emikolo gyawumula ku kisawe ntebe balekeddwa akabingala zaabwe wakati musanyo batambulira n'abamalwa Travels nga bakulemeddwa Sheikh Muhammad Mutumba ategeeza nga beteeseteese obulungi okulanga batuukiriza ibada eno. Leero musanyu mungi nnyo tugenze mwezi ogwa Rajabu gwe mwezi ogujjudde empeera omujjudde ebirungi gwe mwezi gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mutumba alambuludde engeri gye bagenda okutambulamu nga bakumalayo ennaku 15 era abalamazi bakuziganyulwamu nnyo. Bagenda kufuna kinene abatambuze na mwezi gwa January okubeera nti bagenda kusoma irimu. Ategeeza nga Malwa bwere netegevu okutambuza abalamuzi ku ngendo ez'enjawulo omuli umra ne hijja nga ne mwezi gw'ekisibo okutwala abalamuzi n'asaba ne Uganda okubeeyuna okubatambuza. Kontaktinge Malwa kujja mutambule naffe tulinawo entambula olugendo okuddako tujja kubeera mwezi gwa Ramadan. Mwezi gwa Ramadan tujja kutambula ennaku 15 n'abagala ennaku 30. Abalamuzi betogere ku ndwala z'essanyu ne bategeeza nga beesunze olugendo luno basiimye abamalwa Travels okubateekateeka obulungi ne bakubiriza abantu okuyingira kampuni eno okubatambuza. Invitation so abamu ku Allah be yasiimye okuyitira mu kibiina ekya Malwa so far so good okuviira ddala ndowooza kati weeks 3 nga batuteekateeka tusuubira nti byonna bye tugenda okuyitamu insha Allah tusaba Allah tumalire gende Makka ne Madina nesunga nnyo okutuuka mu Labuga nesunga nnyo okutuuka ku Masasi Jabali Nuuru bakwasa omubaka ekigambo ikilaa bismillahika rawuza ekitundu kye bagamba ekimu ekitundu ku nyumba ku jana ekitundu ky'omujjana kunsigulu nesunza okukwata ku Kaaba nesunza n'okulaba ebyafaayo bingi. Shabani Kitande Muhammad Saidi baderekera ba kampuni ya Malwa Travels ne basimira abantu abatadde mu besige okutambula nabo ku lugendo olutukuvu. Ba directors ba Malwa Travels era bandireza mu Malwa Travels tuli ku mukolo gwerekera bannaffe abagenda mu mukolo gwa umra era umra ya January tubasaba namwe abalala mujje muteekateeko. Balambuludde n'engeri yateeseteese mu kuli kubasomesa bwe balina okugoberera n'asaba okuwala byonna ebiyinza okonoona ibada yaabwe. Nkuutira abalamazi baffe abalungi tubanga tutuse wano tutaddemu ssente zaffe nnyingi okubanga tugenda mu bwebukugu basaba tube nga tweyisa bulungi tuwala ebintu ebiyinza okubanga byobuna kula yaffe. Noliyadda Magembe yakusakidde eggulu eno ku Lwakere TV. Kale tubagaliza olugendo olulungi ate go amatikira ga University Makerere agatandika ku bbalaza ya wiiki eno gakomekerezeddwa olwaleero ng'abayizi 13,652 be batikiddwa. Omukolo gwindidde mu kibangirizi kya Freedom Square. Amatikira ga Makerere University ag'omulundi ogw'ensamu gavundikirwa n'okutikira abakuguse mu bwayinginiya Social Sciences n'embeera z'abantu ku mutiira gwa diguli eyokusatu eyokubiri ne diguli esooka. Omukolo gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuli yaliko Minsaavuka n'abaana Florence Nakyola Kingi era nga myuka Chansala owa University Professor Barnabas Nawangwe ayizaayiza abayizi olw'okutwa ku buwanguzi buno ne yeebaza abazadde n'abasomesa olw'akaweefube gwe bakoze. You have been wonderful students displaying the highest standards of discipline and scholarship.
and we are proud of you. It is because of your hard work that we are here today. Obudde abatikidde okubeera abasale mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu erifuuse bana baliwo ensangi zino nga beeyambisa obuyiiya okwetandikira obulimu obutonotono era abasabye okubakiikirira obulungi bagenda ate bakulembeze katono n'okuwa abazadde ekiriwo okusobola okuwangula. There is a high rate of unemployment in our country, but you can be part of the solution instead of adding to the problem. Wakati nga matikira agenda maaso family ya Professor Nawangwe emukolidde akabaga akamyuzayuza olw'okuta ku mazaalibwa ge era n'abasiima. Surprise, I accept. Thank you, Ceremonies Committee, because I know you are behind all this, and thank you to my family for that surprise. Chancellor University Dr. Crispus Yonga azayiza abatikirira n'abakuutira okwesa obukugu bafunye okwetandikira emirimu. You have invested and worked towards attaining these qualifications. It is only fitting that you get value from this work. Mubatikira mubadde yaliko Commissioner wa Police Emiliano Kaimango nakuguse mu kubudaabuda abantu Kayima ategeeza nga bateekeddwa obulungi okukendeza ku bitawanya abantu okubudaabuda abantu abalina ensonga ezitumenya. Ate mu police tulina ebitongole bingi, abantu bangi bamenyeka n'ebizibu naddala mu maka, mu ttaka ne mu buweereza mwonna. Kuliko omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ayinabyona Alan Sempe omu ku boogezi ba minisitule y'ebirimu enguudo n'entambula n'ensala kajingo era nga boogedde bye bakugusemu ne basuubiza okwongera buweereza bwabwe. So ffe bannamawulire tufuddeyo nnyo okulaba nga tuwa bannayuganda ebikwata ku projekiti zino. Consultant mu bintu ebikwatagana ne communication. Master of Strategic and Corporate Communication. Era nsanyuse nnyo, nsiima nnyo Katonda alhamdulillah okunsobozesa okukola masters eno. Disani Mutyaba yakusakidde egguliro ku Awukede TV. Beautiful, soft care pads, so fit, so right. Mu masekkati ga Uganda era ebirooto we bituukiririra. Kankwanirize ku Zion Estates woofunire ettaka eddungi eririko ebyapa okwetooloola eggwanga lyonna mu estates zaffe nga Mukono, Bombo, Kaga, Matuga n'endala nnyingi. Obumanyirivu bwe tulina obusukka emyaka 15 bwe bukakasa empeereza yaffe nti eri kinnawadda. Estates zaffe nteeketeeke bulungi ekikusobosa okutuuka amangu mu kibuga. Weefunire ettaka lyo leero. Zion Estates, amakaago ky'ekitiibwa kyo. I wake up full of life. Through every dream, you're a form I feel alive. Sleeping takes you places. Tukuleetedde maama azaala Baby wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosuba ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo kye Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mito. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mitoma ne Brighton gye ttunka nayo ku Sunday mu gwa Premier. Gano n'amalambukedde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa weekend yatuuse dda. Tukuleetedde maama azaala Baby wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosuba ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo kye Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mito.
tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sunday mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sunday mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sunday mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sunday mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito. Omuzikiti Lwengo. Omumyuka wa Ssaabaminisita owokusatu Hajjati Lukiya Ssenga n'akagamba kati gavumenti yakola ekisoboka okulaba nga batuukiriza ebisebe bannayuganda ddala okukola enguudo, amasannyalaze, amasomero, ebyobulamu n'ebirala. Abyogedde ku nkula abasiraamu Ahmadiyya bwe basingadde ku luŋŋamiro lwabwe. Omuzikiti gwa Anwar Dege ya MDC Lwengo guguddwawo gwazimbiddwa Engineer Jamiru Ssenyonga ssentebe w'abasiraamu Kampala ng'omulangira Kasimu Nakibinge mubaka bw'atisse omulangira Kyerukanga Kalifani Kakungulu asimye Ssenyonga olw'okuzimba omuzikiti ku kyalo gy'azaalibwa n'asaba abalala okumuyigirako. Omukolo guno era abaana ba Engineer Ssenyonga basatu abaatikiddwa bakoleddwa shukulu okwebaza Katonda okubasobozesa. Omulangira abasabye okussa mu nkola byebasomye ate bayambeko okusitula abantu mu bitundu gye bawangaalira. Tubayozaayoza nti okusoma nga bulijjo ye aya eyasooka na nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam malayika ng'emunyiga ng'emulagira okusoma. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi asabye abatwala ebifo by'obusiraamu okubaga pulaani kubatambuliza emirimu kiyambeko mu nkulaakulana. Disitulikiti etendebwa eteekebwawo etya etambula etya eyita mitendera ki kubanga obuweereza bwe tulimu olwaleero nga bunywevu ate nga twagala bubeerewo olubeerera. Oweekitiibwa Miss Kakomo minisita w'emmengo w'ebyobulimi akubiriza abantu okwettanira Mwanyi Terimba. Ekyokubiri tumwebaza okuba nti alafubanye okudda gye bamuzaala n'akolayo nayo enkulaakulana. Njagala okubalekera obubaka obugamba walk the talk, muve mukuba nti mwogera birala ate nga nibye mukola nabyo birala. Ate Discard wa Kiso Sherias Kigozi akubiriza bayimaamu okubuulira enjiri egatta n'etwala obusiraamu maaso so si kunaawuza ntalo buli kadde. Abyogeredde mu kugulawo omuzikiti w'Amala mu munisipaali y'e Nansana gwazimbiddwa ekibiina kya Unite for Humanity ng'abasiraamu okuva mu bitundu eby'enjawulo
bagwetabyeko. Bazimbe ennyumba ya Allah oba okoze ekintu ekisinga okubanga kya bbeeyi era Katonda yakusuubiza naawe okuzimbira ennyumba mu jjana. Obudde abazadde okwegendereza amasomero gye batwala abaana bave mu kutunuulira basalenti kuba abamu balina ebigendererwa ebyabwe. Olw'okuba nti ffe enkola yaffe twagala nnyo ebyobwereere nga bannayuganda, naye mulabe nga mutwala abaana mu masomero ge mumaze okukakasa nti gagenda bbawa ekyo kye mwetaaga. Sheikh Abdallah Ssekiziivu akuliddemu okusaaza Juma akubiriza abasiraamu abalina obusobozi okukola emirimu gya Allah. Ssente ezo tazibiibuuda, tazirala, taziyiwaayiwa okuggyako ng'aziyiwaayiwa mu ebyo Allah by'ayagala. Twebaliza ddala abawaddeyo ekifo kino Hajati Sauda Ntyaba ekyamazima yawaddeyo ekifo kinene nnyo okubeera nti bateekako omuzikiti guno. Ye ssente w'olukiiko oluvunaanyizibwa okukuŋŋaanya zzaka mu Greater Mukono Haji Umar Lumumba aloopedde RDC w'Emukono Hajati Fatuma Ndisa bannabitaka abamu ku bantu omuli ne basiraamu bannaabwe abasibako ekyobuyeekera n'ekigendererwa nti ekyokubabbako ettaka okulina eri omuzikiti. Tebanakwata omusajja akasimoyo bwekire kiyamaani w'omuzikiti bajjamu oluzani muki muyeekera kyalina okutuuma mu gavumenti asobole okuyisaawo ki. Okwogera Binagidumba abadde ku Mercedes Amia enywedde Marwamu Nakifuma Naggalama Town Council mu DCI Mukono nga bakuŋŋaanya okugaba ebintu eri abali mu bwetaavu nga babiguze mu nsimbi obukadde 40 eza zaka ezakuŋŋaanyizibwa omwaka oguwedde. Batemye n'envuunikiro y'okuzimba essomero ku muzikiti guno nga bakulembeddwa RDC Ndisaba. Tulekerawo okunenya amasomero ng'ate naffe waka tetufudde ku ddiini. Eddiini y'omuntu eva waka. Omugenyi omukulu Unwrap your holiday cheers with Star Times this Christmas season. Starting the 15th of November, simply pay your monthly subscription for the next bouquet and automatically enjoy content on the next higher bouquet, plus a chance to win exciting Toma prizes. ne Brighton jettunka nayo ku Sunday mu Premier ganamala mbukede wa weekend agulukumizokka. Bukede wa weekend yatuuse dda. Tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosuba ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mito. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mitoma ne Brighton jettunka nayo ku Sunday mu Premier ganamala mbukede wa weekend agulukumizokka. Bukede wa weekend yatuuse dda. Tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosuba ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mito. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mitoma ne Brighton jettunka nayo ku Sunday mu Premier ganamala mbukede wa weekend agulukumizokka. Bukede wa weekend yatuuse dda. Tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosuba ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mito. Tukulaze Maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya Mitoma ne Brighton jettunka nayo ku Sunday mu Premier ganamala mbukede wa weekend agulukumizokka. Bukede wa weekend yatuuse dda. Tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama. Mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosuba ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka. Omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe. Tukuleetedde Magunda
atangira omubiri okwengerera kabiri ebyemizannyo tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sande mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sande mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sande mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sande mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sande mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sande mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sande mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda tukuleetedde maama azaala bebe wa Segirinya ayogedde ebyama mulimu lwaki Bobi Wine yalonze Muwanga Kivumbi mu Kyampuuga tosubwe ebitiisa ku kabinja akaabakubiddwa amasasi by'okubba bbanka omboozi ya nkuba kyeyo tukuleetedde Fatuma Kayinza nga tuttula engeri ekyeyo ky'e Dubai bwe kyamutwalira omusajja n'amaka ate mutaasa obulamu n'eddagala lyaffe tukuleetedde Magunda atangira omubiri okwengerera kabbi ebyemizannyo
tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mito tukulaze maniyo bwewera okukomya ejjoogo lya mitoma ne Brighton gyettunka nayo ku Sande mu gwa Premier gano n'amalambukidde wa wiikendi ag'olukumi zokka. Bukedde wa wiikendi yatuuse dda. Nkwaniriza ku mawulire g'ebyemizannyo ng'ogakutuusaako nze Becky Cynthia Nakimera era nga tugatandise n'empaka za Stanbic Uganda Cup eza round eya 64 zizzeemu okuzannyibwa olwaleero nga Maroons FC yeesoze oluzannya oluddako. Empaka z'omupiira ogw'ebigere eza Stanbic Uganda Cup zizzeemu okuzannyibwa leero n'emipiira ebiri egy'ozannyibwa ttiimu 64. Zisya kya Posta Nakawa Maroons FC erumbye bannannyuma Bawota FC ne bakuba ku ggoolo 3 ku bwereere. Ekitundu ky'omuzannyo ekisooka kiwummudde Maroons ekikulembedde ku ggoolo 2 ku bwereere ziteeruddwa abazannyi Derrick Basoga ne Bashir Mutanda. Mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri Ivan Mayanja afudde Maroons ggoolo ey'okusatu ng'omupiira gunaatera okuggwa bw'etyo Maroons omupiira n'egwangwa ku ggoolo 3 ku bwereere okusoga lawundi y'ettiimu 32. Ebiseera ebisinga buli w'obeera mu tonamenti oba oyagala kuwangula kikopo naye oluusi wabaawo ebizibu ebitabadde oluusi nemutagenda wala naye nga ekikopo twali kyagadde kiwangula naye nga sikyakwogera bwogezi kyakukolera wamu kuteekawo maanyi manene knockout tugwadde mukisa gwaffe then of course wadde tulina limited squad so nakyo kitukoseza amamu baali balwala bajjabuzi ne squad ntono naye tugenda kwongeramuko ku manpower tulenta at least katugenda kufokasinga ku gundi ku league. Abaala abazannya leero ku kiseera kya Nakivubo Blue PDF ne yeesoza ozannya ttiimu 32 ng'ekubye New Life Sports Club ku ggoolo 4 ku 2 ng'empaka ziddamu kya n'empiira 3 nga Mawokota ezannya Katida Kaladali ne Police FC nga Junior Eagles ettuuka ne Mbarasiti FC. Omuwanguzi w'empaka za Stanbic Uganda Cup yakiikirira eggwanga mpaka za Africa eza Confederation Cup. Ate nga tweyongeddeyo bo ab'omuzannyo gw'eggaali bafulumizza kalenda ya sizoni eno nga n'ekibiina kya Moonlight kivuddeyo okubayambako mu kutegeka empaka ez'enjawulo. Ekibiina ekitwala omuzannyo gw'eggaali mu ggwanga ekya Uganda Cycling Association basse omukago ne kampuni ya Moonlight Events okuddukanya wamu n'okubayambako mu kuteeka empaka ez'enjawulo mu ggwanga okumala emyaka 3 era nga ne kalenda y'omwaka guno etongozeddwa. Nti ku mulundi guno badde batubuuza abazanyi babalonda batya akyogedde nti buli lw'otegeka tugenda gabanga points ezikutuusa okuvuga okukulonda nga national rider. Secondly ate ne mulimu nezirace ezizirimu ezisikowalinga ezirina points like a continental era tubeere ne kalenda gye tulwaningirako esobola okuba nti tugitunuulira okuba nti abazanyi mwe batambulira omuzanyi n'amanya sizoni yange etandise ngenda avuga race eno neno at the end of the year abeere sure ku kikyagenda okukola ki okubeera nga afokasinzeeko n'ebigendererwa byabwe naddala abavuzi abato abasuubira okweyongerayo. Kalenda etongozeddwa eriko empaka za mirundi 12 nga bakutandika n'empaka za road race nga 23 omwezi ogujja nga bakutonotoka kilomita ezisoba mu 8. Mu mpaka endala eziteereddwa ku kalenda kulikeza time trial, team time trial, Labor Day race, Pearl of Africa cycling race n'endala nnyingi. Katugende tulabe ebifa mu katale k'okukyusakyusa abazannyi mu Bulaaya. Amawulire agava mu katale k'okukyusakyusa abazannyi galaga nti omuteebi wa Man City Erling Haaland aweereddwa endagaano empya okutuusa nga 2034 ng'ono waakufuna emitwalo 60 buli wiiki. Haaland okuva lwe yegatta ku Man City ng'ava mu Dortmund mu 2022 yakabatebeera ggoolo 11 mu mipiira 26. Haaland yakawangulira Man City ebikopo bya Premier 2, FA Cup 1, ekya Champions League 1 ne Super Cup 1. Amawulire amalala agava mu Man City galaga nti banesawa yonna bamaliriza omuteebi wa Frankfurt Omar Mamouche ng'ono bamuleese ku bukadde 67 bwa pawunda nga kiraga nti akkiriza okubeegattako. Ono yakateeba ggoolo 15 mu ligi ya Bundesliga mu mpaka zonna, yakateeba ggoolo 20.
Man City esuubira ono okuziba eddibu lya Julian Alvarez eyegatta ku Atletico de Madrid. Eyaliko omutendesi wa Man United Olgano Solskjaer ye agudde mu bintu ng'ono. Kilabu ya Take ya Besiktas emwanjudde ng'omutendesi omujja ku ndagano ya myaka 3. Mu myaka gye 3 nga ali mu Man United yabayamba okumalira mu kifo ekyokubiri mu liigi n'okubatuusa ku final ey'empaka za Europa League. Yo Dortmund ne AC Milan bakyalemedde ku mutebi wa Man United Marcus Rashford ngono zimwagala ku bbanja wabula AC Milan era eyagala n'omutebi wa Chelsea Joao Felix nga ebya Rashford bigaana. Yo Arsenal esawa yonna emaliriza omuwutanyi wa Real Sociedad Martin Zubimendi agava mu Chelsea galaga nti bano baagala okuleeta omutebi wa Man United Alejandro Garnacho ngono yakateeba goolo 8 mipiira 3 gye yakazanya. Ono baagala azibe eddibu lya Christopher Nkuku ayagala okwegatta ku kilabu ya PSG. Zo kilabu okuva mu liigi ya Saudi Arabia zaagala omutebi wa Liverpool Mohamed Salah ngono kilabu okulu Al Hilal zitandise enteeseganya nga bano baagala asikirewo mu Brazil Neymar gwe basuubira okubaabulira wabula PSG eya Bufalansa naye mwagala. Nga tumaliriza ekiro kya leero liigi ya Bungereza ya Premiership eddamu enkyana emipiira 5 nga abawagizi boogedde ku gwa Brentford